This video is for everyone who thought I would never get married. This video is for everyone who thought I would never get married. Baby girl, have a seat. Auntie naffe wano omufumbo tasobya. Dia omufumbo tasobya. Oba mwami yakuba mpesi. It doesn't mean we are miserable. Give me the phone. Those things happen. It's not news. Alright, kakati no leero katutandike bwe tuti okuviira ddala ewa musumba waffe Pastor Aloysius Bugingo. Anti fengo bwe mutumanyi ku bufumbo kwe tutava. We are all about marriage, motherhood and faith. Kati no tusoke tuwulirize message eno egende straight omufumbo ali eyo. Tetumanyi oba message eno ajebuulira oba agibulira ffe, naye naawe beera ng'ogiwuliriza era ng'oyigamu straight out Canaan land. Nabu wabangawo ekisoboka abooluganda kambawe magezi. Kolanga kyonna ekisoboka otegeregane ne mukazi wo. Ate bw'otegeregana ne mukazi wo abaana bo baba bawedde. Tebakulima nti oteese n'abaana, abaana b'okuteesa nabo bazibu. Naye kwatagana ne mukazi wo. Fubanga bw'osobola nkubuulire amaka mufubenga bwe musobola muganywezi. Fubanga bw'osobola otegeregana ne mukazi wo, kubanga lwe bali kutegulako omukazi bw'oliba tolina Katonda tolidda ngulu. Omubi tomukkiriza kutwalira mukazi, kuba bw'atwala omukazi obeera wazaalira bwereere. Omubi bw'atwala omukazi oliba wazaalira bwereere. Ago ge magezi g'empammwe abakulu, era olwedda abalina amaka agatambula. Kati nno alina amatu awulirize Mukama kyagamba ekkanisa. Yo message eno erimu eggomba. Kati nno mbaniriza nnyo nate ku YouTube channel yange eno eya Baby Nals. Mbagamba nti mwebale kubanga mwekuumiddeko, era mbagamba nti bambi mu subscribinge, mu likinge, era mubeere nga mu clickinga notification bell te buli kaseera wenteekayo video mugenda kubeera nga mukifuna bulambalamba. Era nga we mukimanyi, for us we are all about marriage, faith and motherhood. Ekiba kiguddewo mu bufumbo eludde eno ku social media mba nkijjayo wano ne nkiteekamu supu, kubanga nze nga bwe mumanyi ku bufumbo kwe stava. Era ekiba kyapenize mu bufumbo ku faith oba motherhood muba mukisanga wano ku Baby Nals YouTube channel bulambalamba. Bambi subscribe nga tubeere nga tweyongerayo. Kati nno nga ffenna bwe tukimanyi, ale this week omukyala Desire Luzinda ono nno nga ye fiance wa Levikson gospel musician waffe owakabi yalabise nga akomyewo mu ggwanga era nga bateekateeka emikolo gyabwe. Kati nno bwe twogerera mujjukira vidiyo gye mwalaba. Mujjukira vidiyo gye mwalaba, mbakakasa mbuno mukwano gaali mazima, kubanga awo okukyala we kwaggweera baddiya. Okukyala kwabeera nga kwakolebwa era footage ya video mukwano yali ntuufu, wabula bano mukukuta balimu mukwano bano bo mukweka ekyama. Naye munnange twebazeko ne ku mikwano gyabwe kubanga bambi. Anyway, controversy zibadde nnyingi nga bano bwe bavaayo nti bafumbiddwa nga bo bwe bavaayo bagamba man of God kwegamba ne bitubuzaabuza. Nekyo tukikkirize nti bo mu kubeera nga babadde eno marriage bagikwese, bo balimu. Naye gwe ky'oba omanya eno footage gy'olaba essaawa zino ye footage eyali mu kukyala. Mikwano gyabwe ndowooza mugiraba. Kati omuntu andise okulaba wedding list begenda okulabika. Naye nga mukwano w'oba olaba mukyala Desire alabika bulungi nnyo. Naye oba mukyala onomunyarwanda, kubanga of course n'abaweya gye bambadde ya kinyarwanda. Anyway, tugende mu maaso. Baluzinda oba Baganda n'ennyambala mulimu ekinyarwanda. Anyway, ky'oba omanya omukolo gwo gukwajja essaawa yonna. Wedding ne introduction mweno wiiki esembera egenda bba tetusukka, anti 12th ne 15th emikolo bwe gisuubira okubeera. Era tugyesunze nnyo nnyini ddala, era wano ku Baby Nals YouTube channel kwotava, kubanga omukolo tugenda bba tugubaleetera.
bulambalamba. Kati no kyoba omanyi no wiiki ebadde very busy era mweno spear ya marriage yo wiiki ebadde busy nnyo nnyini ddala. Kati no mu bwabbize bwamu mukyala former Miss Uganda Stellah Nantumbwe naye yalabise nga akoze introduction ye. Muyinza obba nga bamu mwagisubiddwa lwakubanga munnange ebintu ebibadde bitambula ku social media bibadde bingi nnyo naye mukwano ne kano musooke mukawulirize okuva ewa Stellah then tusooke tugende mu maaso n'omukolo gwe mukulabe. This video is for everyone who thought I would never get married. Oyo no violence only. I'm telling you. Over the years munange bano ba Miss Uganda oba ba pageantry bano banalulungi abeesimbawo munange bivuddengayo nga byogebwa munange bano banalulungi tebafumbirwa tebafumbirwa tebafuna babagala kwegamba bakolimibwa bantu bangi bazze nga baboogerako ebintu ng'ebyo mu society nga bagamba abo ba Miss Uganda ba pageant tebafumbirwa tewali ajja kubawasa mukwano kati abagambe this video is for everyone who thought she would never get married mukwano wetwogerera ng'okwanjula ke kwagenze maaso omulaba the beautiful bambi nkugamba nti yanyumye nnyo lwakubanga kale omukolo guno tegwagenze nnyo viral kubanga munange ebintu ebibadde happening ku social media byo bibadde bingi nnyo naye kati nganze omuntu ayagala obufumbo mbadde nina okukajjayo era nkasabule ndowooza entourage mugiraba mulimu ba actress mulimu ba former Miss Uganda mulimu news anchor waffe Natalie mumulaba naye nga mambi yanyumye nnyo era omwami we naye alabiseko mu katambi kubanga gye buvuddeko eyo munnange mukyalo ono babayo ne bakatema ono beyagala ne Prophet Mbonye era Prophet Mbonye ye omwami we mukwano ndowooza kati omwami omutuufu mugenda kuba mumulaba era nga mumunnyonnyoka bambi eno wiiki nayo emuberedde bulungi kubanga bw'atyo afunye soulmate we munnange n'abeera nga mutwala mu bakadde nga bamulaba ffe nga abayagala obufumbo awo tuba tugamba mukwano congratulations indeed Stellah era nga wetwogerera ebyo ebigambo ebyogebwa nti ba pageant tebafumbirwa manya ono Stellah ne Anita Fabiola gye buvuddeko era yavaayo n'akola wedding n'akola introduction n'okuzaala balongo n'azaala ekyo no kiraze nti munnange ebigambo byebyogera munnange bisobola okubeera nga bisazwamu era kati bano baprovinze mbuno ba Miss Uganda they can also get married ebyo nno ebivudde ku bufumbo eluuyi ero mbajjukiza nti bamikwano musubscribinge mulayikinge era mubeere nga video eno mugitambuza era mbagamba nti no basponsa beno video be bamusana Kids Fun Fair nano bali mobile mukwano wobeera ng'olina okubatiza kw'abaana olinayo birthday party osobola okubeera ng'obakubira bajja bulambalamba ku location yo ewakaawo wennyini oba otadde mu gardens bo bamusana Kids Fun Fair bali mobile obakubira bakubizi kasimu ne basitula ebintu byabwe ne bajja ku ewuwo ne babeera nga bakola omukolo gw'omwana wo okubeera nga gunyirira era nga abaana banyumirwa nnyo nnyini ddala bano balina popcorn machine balina ice cream machines balina go-karts bino ebimotoka abaana bye bayagala nnyo okuvugiramu balina obugaali kwegamba bintu bingi nnyo bye balina ng'obakubira bukubizi ne bagamba munnange muleetereyo ekigaali muleetereyo ekimotoka abaana babeere nga banyumirwa balya ice cream paka we bakoowa era mukwano bakwirako ku masimu obagambe nti Babinals yatutumye wano kati nno okuddayo ku bufumbo munnange nina message gye nafunye wano neŋŋamba bannange nze nga ayagala obufumbo you people I am a marriage advocate era we mundabire wano ndi musanyufu nnyo okulaba nga obufumbo buflourishinga kati ku social media negativity egenda ekendeera I'm so happy about that kakati mukwano waliwo message gye nfunye nga njagala oba oli mufumbo obanga oyagala obufumbo obanga osuubira okufumbirwa ino message yiyo omukyala atugambye mu kano ka video mbuno Katonda we yatonda a person suitable for the husband kati mukwano omukyala ali eyo are you suitable for your husband gwe weechekinga are you suitable ng'ovudde ku twa suitable agambe tuve ku bino basenga bye batugamba bajjajjaffe bye baakolanga mukwano buuza omwami wo omugambe my husband what do you want how can I serve you what can I do for you mukwano kyekirimu eno video giwulirize obeera nga webaako kyoyigamu kubanga mukwano nkwagaliza bufumbo obulungi bwereere nsigadde yenze Babinals kugamba nti weekumireko nnyo olw'amawulire amalungi agakwatagana ku bufumbo faith and motherhood. Mbagala nnyo. See you in the next video.
Yeah, bye for now. Over the last couple of weeks, in the beginning, when God created Eve for Adam, he said and noticed the loneliness of Adam in the garden, that he did not have a helper suitable for him. Keyword, suitable. And so he created Eve to be a suitable help. And the Holy Spirit asked me the question, in what ways have you been a suitable help for your Adam? And I was spinning, because that was not something I even considered. Here's where the danger is. When we enter marriage as women, we usually come from households that, since we were young, at least in the African context, had been drilling in our heads, this is what a wife does, this is what a wife does. And your mom or your aunt or your grandmother, whoever raised you, would have taught you what is important, to serve your man on a tray, to cook and clean, to do all these things. But I'll give you a practical example that I had. When I got married back then, my ex-husband said to me, I don't care about the tray. What? He said, I don't care about the meals and the house is clean. That's not for me. And even though he said that, I still showed up doing those things, because the tape in my mind was, this is what a good wife does. The danger of doing this is you show up doing all these things that society has taught you is necessary for your husband, but you don't stop to ask your husband, what matters to you, darling? How can I be a tailor-made solution for you? Because that's what we're created to do. We are created to be a suitable help. So start getting curious about how you are suitable, and not just show up the way the textbook said to show up. Honey, this is the practical exam. And it's not about everything you were taught by people who are not your husband what to do. It's about asking your husband, hubby, how do I show up? It even went as far in my conversations with the Holy Spirit to realize that Eve did not have a mother to teach her wifedom. All right, Eve came in and had to look to Adam for directives as to how she should show up as a suitable help. But no, not us. We had mothers, we had aunts, we had grandmothers who taught us how to show up. And we give ourselves these badges of accomplishment, saying, I'm a good wife. But whose good wife are you? Because you're not married to your grandmother or your mother. You're married to this wonderful man of God. So start to look to him to figure out, how am I suitable for you? Because if you don't do that, you'll overexert yourself doing things, and he will seem like he's underappreciating you. Not because he's being spiteful, but because those things don't matter to him. So start to find out what matters to my Adam. How am I suitable? How can I be a tailor-made solution for him? And that can only be determined and directed by Adam himself. And that's all I'm going to leave it at. And we can discuss this after you take a couple of deep breaths in the comments.